lunaku lw'enkya Uganda lwekuza ameefuga gaayaga omulundi ogw'ataano mu 8. Bakabona ba Katonda nga bayita mu kibiina ekitaba bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo basanyukidde ebirungi n'enkulaakulana Uganda byetuuseeko mu myaka 58 egy'ameefuga. Okubeera nti waliwo eddembe ly'okusinza kibadde enkulaakulana nnene ate n'ekirala nekyongerako n'amafuta gaazuuliddwa ne gaasi mwe tusuubira okubeera nti eggwanga lijja kubeera nti libbulukka libeere nga ligenda mu maaso, enguudo, amasannyalaze, ebyempuliziganya. Nga bayita mu ssentebe w'akakiiko Sheikh Shaban Mubaje balambuludde n'okusoomoozebwa eggwanga kwe likyatubiddemu omuli ebbula ly'emirimu, obusiiwuufu bw'empisa, ekirwadde kya korona n'ebirala. Enguzi bulwadde bunene nnyo ate bulabika nti si bwangu bwakuwona. Balaze n'obweraliikirivu olw'emivuyo egyeyolekera mu kulonda kw'akamyufu k'ebibiina era balina n'okutya nti oboolyawo bino biyinza n'okweyubulira mu kulonda okwawamu okubindabinda. Okulwanagana wabaddewo abamu abafudde, wabaddewo abamu abakosebwa, wabaddewo abasibiddwa. Ako kabonero kalaga nti ebibiina by'obufuzi tebibadde byeteefuteefu okubeera nti biyimirizaawo okulonda kwabyo okusookerwako. Era wano bwe basabidde akakiiko k'ebyokulonda okwemalira ku ky'okukola emirimu nga tekeekubiira abantu basobole okukeesiga. Bawadde ebyokulabirako ebyokwekubiira okuzze kweyoleka ng'akakiiko kano kabitunuulira kyamuli. Singa olaba abalala ojja kulaba kakati bakuŋŋaanako batono nga babatiyagasinga naye olaba abamu nga batambula eyo minisita ng'alina gurupu ye atambula alinga abali mu kadodi negundi ne ku masisita ziriiko ndowooza wakiraba bwe kyareezinga gundi dust naye abalala babagezaako nti opposition bagamba nedda muli bangi muna kuddayo temugira ki kati mujja kulaba mu kwewandiisa kw'abakulembeze ba presidents mujja kulaba awo kyetaaga wabeerewo minzaani emu nti abawerekera gundi. Balaze n'obweraliikirivu olw'abeesimbyewo abatasobola kwanja ngeri gye banaatuukirizaamu ebiruma abantu naye ne badda mu kwerumaaluma. Why resort to bribing people, giving out money so that they elect you, and then insults, abuses and clashes? I think that one is not good. Batunuulidde n'ekyokuddamu okutegekera abeesimbyewo olukuŋŋaana olw'okubaganya ebirowoozo basobole okwanja ensonga zaabwe eri abalonzi. Religious Council ejja kuddamu okubeera nti eteekateeka era ejja kubabuulira nga emaze okulaba ku roadmap ya Electoral Commission okulaba wawe ekisobola okubeera. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.